njagadde nnyo okwebaza nga Bishop bweyogere ne Ssabadinkoni. Tulina entalo nnyingi ez'ettaka era nga olumu tuba mu kkooti. Tulina ettaka lingi eritakozesebwa. Ate abantu tebabamu tebaagala likozesebwe. Wolikwatako mulikozese. Oli ayinza omanyi babaawo abantu abamu nga ne bamulonda n'omulonda. Nze kabannonde ngende nsimbe nakonja kusimbira ddala teyajja kujjawo ettaka lyaffe olikozesa. Ttaka eryo liruddewo nnyo. Libeerewo ettaka lyaffe lya byafaayo. Likola ki lyo lya byafaayo ettaka lyaffe. Then ne muteeka ssente mu kkooti okulwanira ettaka nga balibba. Naye ng'ate abaagala olikozesa tebabakkiriza likozesa. Ezo z'entalo ze nnina ebbanga lyonna mu bakristaayo bange abapodo, abaprotestant. I have many good Protestants who are protesting even something that would help them. They protest against it and they always ensure it doesn't work. Kale banenya okukubiriza abapodo mulekeraawo okuprotestinga ebintu ebinaabayamba ne mubiwakanya ate. Ku nkumu ettaka ne balibba ale bagamba ekkanisa ekoze eki. Kale nno kino kinsanyusizza nnyo okulaba nti ettaka lyaffe lino mu busumba buno obukulu ennyo bwadda nnyo nze mbona situukangako naye nga mbuulira okulaba ekintu ekirungi bwe kiti banenge mwekubireko mu ngalo. Thank you very much. I hereby lay this stone in the name of my pastor visit. In the name of God the Father, the Son, and the Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.